Entise butikidde abatuuze b'e Bujuuko Kadebedde ekisangwa mu Ggumbula Myuka Wakiso mu disitulikiti Wakiso. Omwana abadde azannya ne banne bw'agudde mu kinnya ky'omugagga Alex Mugabe n'afiirawo. Omwana afudde Shadrack Mutyabanga ng'abadde azannya n'agwa mu kinnya ky'omugagga kye yasima okusenamu amazzi era ng'abadde yakibikkako ekibaawo ng'omwana ono abadde akibuukirabuukirako n'ekimenyeka n'agwamu. Mizannyo gy'abaana kubanga ono yenteramu sibiramu naye ate simanyi mwana oba yantolose atya ne bagenda eyo mbubazanyo kati we batuuse eyo bangambye mbubadde bagobera motoka ya kasasiro we batuuse eyo ono yakomawo emisinda atugamba mami omwana agudde mu kinnya nakola wati weddu kati ffe tetwabifuddeko nange nengamba kano kalimba. Kigambibwa nti omwana ono ekinnya yakiguddemu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi ak'eggulo ng'abazadde be bamunoonyeza n'abula okutuusa munne ow'emyaka 3 lwe yabagambye nti Shadrack yagudde mu kinnya era n'abatwala ku kinnya kino ng'atulaze n'engeri gye yaguddemu. Omwana najja n'abakubira agambye bwe yabagambye bagenze okudda mu ggendo nnoonya wali ekinnya ate ng'omwana yeerabidde gye babadde. Kati bwe banoonyeza omwana akawungeezi n'abula omwana n'ajja ne bagenda ne babuuza omwana yabagambye nti yagudde mu kinnya. Omwana n'abakulembera n'abaleka direct ku kinnya ssaawa 3 ez'akawungeezi. Y'omugagga Mugabe olutegedde bino talabiseeko ng'obwedda bamukubira amasimu naye nga tagakwata. Tutuuseeko mu maka g'abazadde b'omugenzi ng'eno gibadde Miranga na Biwoobe nga nnyina Justin Nabulya Mutyaba atunnyonnyodde ddi lwe yakoma okubeerako n'omwana we. Yakomawo ewaka leero teyakomyewo. Nakomyewo ko nga batadde kuba bujja okomawo. Nemujja mu yunifoomu ne mwambaza engoye endala. Nafuluma nzireyo nsomese ne ngenda naye. Nanyuse naye. Twalidde emmere ku sowaani emu. Namuuza mami oli bulungi nti ndi bulungi. Nze nga tombuuzizza ne mubuuza oli bulungi nange ndi bulungi. Ebiyumba byonna ebitannagwanga naliyo. Mama akaana kawulidde bali babuuza Shaadu. Ne kabagamba yagudde eri mu kinnya. Myaka ebiri angana myaka ebiri Ye kitaawe Ssaalongo Christopher Mutyaba agamba nti yakomye okulaba mutabani we ng'agenda ku ssomero ng'asabye abagagga okubikka ebinnya bye baba basimye n'ebintu ebigumu. Okunyolwa ku mutima gwange kubanga omwana oyo abadde wanjawulo nnyo, ayagala abantu nga mukozi alina amaanyi naye nakomye okubeerako naye nga mulamu ku makya ng'agenda ku ssomero. Nagenze okuddamu okumuwuliza nga bambi baŋŋamba nti afudde naye saasobodde konfaminga oba kyesaamuse essaawa eyo enfuba okujja tuuke baka nga baŋŋamba agudde mu kinnya. Efaanana bwetyo nkubiriza abagagga abazima ebinnya ebyo mufuba okulaba nga mufaayo nnyo ne ku bantu abalala kubanga kusinziira ekinnya omwana mwe yagudde yabadde yesi yakikavalingako ne sirabu naye ate instead of okuggalawo ate n'atekawo plywood. Omukadde w'ekkanisa y'Abadiventi Gideon Katongole asabye abantu abasimiriza okuteekako embaawo engumu kubanga abaana bazizannyirako. Teekako ka plywood kanafu kati abaana abasobola okuzannyirako era yalinnyeeko n'agwayo agiddwayo ku makya g'olwaleero era tuli mu nteekateeka ez'okuziika. Kyenyinza okugamba abasima enzizi ezo okuzikubako embaawo oba okuziteekako amayinjo zibikka zonna nga tewali asobola kugwamu. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.